naye mutima gwa kimanyi ti opasi mwenzi mbu wali osukiza ngo bisere bisingo mana ne wiki ngo sula mbwenzi nti wuliriza olina n'olunaku olumu lwe bakolera birthday n'akuleetera keeke wakanga mukyabere n'amasuba nze sinajja wano n'akusanga ng'oli ku Nyamugo Okonda ku birthday yo oli mu nnyumba ye gy'asasula andi wuliriza kati kyokka oli ku mukazi mulala ku birthday yo ombuuza kumanya andi kati kankubuulire ezo emboozi mugenda zitondawo babajja zitondawo si kutondawo nze njagala tubeere ku alaani andi ngamba wuliriza amazima gange okay nze ebbanga lyonna sendangako nga ndi naye that is one ekyokubiri omukazi kuba ndi muyimbi nze ndi muyimbi omukazi asobola obubamu ng'agenze kuba shozo ekyo kikkirizibwa so bwe mansuze kati gweoyagala nze nkube sho ate mbuuke engwe makindi obe namasuba tuli ku The Truth Media just go subscribe like follow ndine Opa Fambo eno interview na jagala ddera bino bigenzo okujjawo nga bulijjo njagala nfune eno interview yo naawe amina nze yange bigenda kusinga nnyo okubeera n'ennambwayo sijagenda nnyo mu byasuuna Ben njagala clarifications ku bintu era byogera mu mawulire nze natandika okumanya ng'obeera n'ennambwayo nga mukyabeera ku Happy Boys n'amasuba awo n'oyambuka okitegedde abasinga bakubalira wano wa Makindi ku Salama Road nze natandika obbalaba gwe n'ennambwayo awo nze wenjagala tubeere n'ennambwayo ebintu ebyovuddeyo okwogera essaawa zino mu mawulire ekigendererwa ki ekigendererwa nze siri muntu avaayo ennyo okubaako byenjogera yensonga lwaki nti byantuukako era n'otandabako otherwise nandibadde nkola ki navaayo dda ekinjogeza bino nti nno erinnya lyange lyafulumidde mwezi emboozi sinaba nabibaamu nagenza buli omuntu opa yeyabba ate opa yasoobanga okitegeera so ndi muntu alina abawagizi bange na brand yange ey'okukuuma kwekuvaayo nkiralifayinge ebyensi nga mukyabeere n'amasuba bintu bingi yisesezza happeninganga wavanga ewaka nga tosula waka ebiseera ebisinga omuwala n'akunoonya naye ng'osuze mu bwenzi era lumu waliwo omuwala okuba erinnya linva mu mutwe yajja n'alaga abantu abaali awo n'abagamba oyo mukyala wa Opa nga ne Nambwayo wali bamugamba afe tumanyi Nambwayo nti wali mwenzi ekisuse by the time wabeera ne Nambwayo tukyalina masuba tetunajja wano kaakati nga bumanyi ebyamaka so ate n'engeri gyali munnamawulire asobola okuba nga ye yakolanga research we naye ng'oluusi research ajja si mutuufu ate era mbaagala n'emboozi ziba nnyingi abaawamu so sinza kugamba nti naliwe neze kyennemanyiko naye mutima gwa kimanyi nti opasi mwenzi mbu wali osukiza ngo bisere bisingo mana ne wiki ng'osula mu bwenzi nti wuliriza olina n'olunaku olumu lwe bakolera birthday n'akuleetera keeke wakanga mukyabere n'amasuba nze sinajja wano n'akusanga ng'oli ku Nyamugo Okonda ku birthday yo oli mu nnyumba ye gy'asasula andi wuliriza kati kyokka oli ku mukazi mulala ku birthday yo ombuuza kumanya andi kati kankubuulire ezo emboozi mugenda zitondawo babajja zitondawo si kutondawo nze njagala tubeere ku alaani andi ngamba wuliriza amazima gange nze ebbanga lyonna sendangako nga ndi naye that is one ekyokubiri omukazi kuba ndi muyimbi nze ndi muyimbi omukazi asobola obubamu ng'agenze kuba shozo ekyo kikkirizibwa so bwe mansuze kati gweoyagala nze nkube sho ate mbuuke engwe makindi obe namasuba so kati ebyo ebimu onnyonnyola omukyala nti munnange omanyi kiri twasuze bundi bujjo era posita yino twasuze gundi era kitegeera kati ate nze kagambe singa mbadde saagala mukyala wange webanga nali simwagala tewandi nabyeko namubina kati nze n'obulumi bwenjogeza bungi nnyo eri mukyala wange oyo ndi natuuka ne ku tayimu nga musanze n'omuntu mukwano gwange naye nga mutima ngamba era sinambayo chance ngikozesa ojjukira omwala gwe bayitanga Ruth so wamuteekako ne mu vidiyo yo mwamuteekako mu vidiyo yali abeera ne Barbara nga balina boutique awo waggulu Ruth omujjukira ne kati abantu bangi betukolagana nabo yalina boutique awo waggulu ng'abeera n'omuwala bamuyita Barbara erumu nga yeeyita Winnie naye nga ye Barbara yalina mukwano gwe gwe bakolaga mu boutique nga tovaawo kati bobogambe baliko mu vidiyo ne mu vidiyo babateekamu anti ngamba kati abo tukolagana nabo bangi oluusi tobajjukira oluusi tobamanya director oluusi be babaleeta mu vidiyo so kati ba Vixen ate bano gwe waduumira mbu babateekemu kuba omu yali girlfriend wo naddala Ruth anti kati kagambe nze vidiyo zetukola kale nze zenkola nze sinze nvunanyizibwa okubibeerawo bawala bikie director yabikola byonna era nano period yenjogera wabeeranga n'ennambwayo nze gambe mpadde ne mukyala wange emyaka gyonna 6 kati nze n'ebyo simanyi biki sibimanyi
okitegeera nze oli ali mukyala wange nga mwagala nnyo nga kakyala kanye kampomera nnyo ge maziga ge nnina leero ekituufuko kali kakuumira kuba bingi bye kaakolanga omwana yaŋŋambye ayina receipts zonna ez'ennyumba si ye Namasuba si ya wano ku Salama Road nga ye yasasulanga anti kati nkugamba nze wange namuleeta buli olaba kati twabeeranga Namasuba ne mu ntandikwa nga buli omu abeera wuwe kakati bwe tujja Makinde nze namulekayo Namasuba nezijja e Makinde era nensanga ankusuna mu kino ekikomera so nze naddayo n'omukima ne muno naye muleeta ewange ng'ennyumba ekalubi ate nga kyogaawe namujja mu kyalo nga kyekikalubi we mutuuka eno n'olaba nga apambana nnyo kati buzibu ki mukyalawo bw'aba apambana n'otandika obuteefireyo nga buli kimu yasasula kati CTV ye yagigula anti wuliriza nze gambye ngenda n'ennyimba ninvayo ne ssente bwe nvayo ne ssente nze neziteekawa nzijako eza studio ne zetwetaaga ne zisigalawa kati kiri eri gwe nti kino kyewaka kuba nze ssente nkomawo nazo kuba nkola ate we nabeeranga nenambayo nga nina baatya nnyo okitegeera nga nina baatya nnyo zikuba abasuze batya okitegeere so n'olw'ensonga eyo ebyo sibiriimu nnyo ebyo tobiriimu nnyo omanye ebiro ebintu allegations zo zibaddewo for some time nebiro nga tebinabaawo kuba ze nalinga musanga ne mujerega ku office kuba tukolera wamu nga mugetonga ne mugamba kino nakiwulidde ku opa nanga ne bakano bangambe bati ku opa naye ng'ekisinga okumuluma nti yakubeerawo nnyo mulina video gye mwakolera up country mwali 40 mwaliwa kwe yakwata n'akwata ekitundutundu kya ssente n'akiteekako okole video nga bino nakulaga akwagala anti nkunyumiza kambuze ya financing nga video z'ennyimba zo naye nga gw'omuyisaamu amaso anti mpulirizaako oli mukumbuuza oba oli mukunnyonnyola byaliwo nkubuuza kati nyawo mbuuze nga nkunnyonnyola n'owulira kati nze sina video gye nali nkwatidde applicant mu bulamu bwange bwonna sigirina ate kati olina kujjamu nze mazima genda maaso nze sirina video gye nali nkoleddeko bweru wa wano okitegedde sigirina so ebyo bali mubanyumiza bibuuzibuuzi kati ate amazima olina gajja ku nze era ngajja ku ggwe kati olaba abantu nga muli wamu kati oba wanonye eki wanonye bulimba so n'olw'ensonga eyo kakyala kange bwe tuwe twakolagananga mweyo embeera njagala kino ekyemmotoka omuyadde yesibye nnyo ku kyemmotoka mbu simanye emmotoka baagibba simanye omwana kibiki yakwata ssente kituufu ku mmotoka yateekako ssente z'omanyi nti yazijja mu kopu eya vision yeewola ssente ku mulimu kati wuliriza njagala okinyonnyole alina ne waakyogedde era anti nkugamba nze emmotoka esooka mu bulamu bwange nali nvuga kajambiya nali nvuga emmotoka nava wano nengenda ne miliyoni 3.4 nenzikira ali ku prayer palace emmotoka yange yasooka yali kosa nga nkadde eri ku eddi kandi wuliriza ngeri ku eddi kakati emmotoka gye navuganga ebbanga eyo nanenge etambula era okugijja wali wansi paka wembeera ku Salama Road nakubira wamakanika nga 8 mukogenda nga bagijjanjaba kati emmotoka eyaddako nagigula siri naye eyokubiri yani gundi maka grand yayagala okayanira gyogamba kwate gye mukayanira mu mawulire anti ze sina gye nkayanira kati ani agikayanira kubezo sente alaga nti yagenda mu kopi yebba bagenda kunnyonnyola ebi byabwe nze nalina emmotoka emu nga ndi naye yali kukoza nga kamotoka ka miliyoni 3.2 okitegeera kati gyakayanya nze emmotoka naddamu ogula emmotoka endala nga siri naye nga twetadde n'okumala omwezi mu mwaka mulamba mutima era nentukawo nenga mwana ebintu ate kati bitambulira bitandise otambulira ddala olaba nfunye neeno agamba yakwatya mu sinaga nnyingi bwe yakuleka walowooza ntagenda kubeera ogwe ekikuluma n'ekikugyeyo kati mbola okuba teyakuwondera ate munnawo mukyala gweyagala kati lwakitulumwa omuntu gwali wagala tewigamba anti teyakuwondera komawo okugamba mbi opa bwe wali oyagala naleera simusuubira Mmanyi lwaki? Yali tasalaasala. Andi wuliriza. Yali tasalaasala. Nali simulaba mu mbeera bwe zityo. So yali tasalaasala. Osolo yasalawo na kirespectinga. Era nagezaako ko katono okufata mwambeerera mutovaayo. Tobe tubeere ffenna mukwano. Nze nakujja eri tubipange pange. Ng'akanya kola ki? Ate nga nze kye nali nsinga omwagalako mu byonna. Nali mwagalako mukwano. Ayina love. Wuliriza byegamba. Allah. Kati abakakalobozi kakakola bayogera. Gwe tewezamu nga kali mu matu. Akalobozi ako. Ne ku muzindalo yaberanga.
mulala era buno byennumwa birala byennumwa numwa laavu sifunanga muntu mulala ndagala avu bwe angabe ne recent obadde mu inbox ye waliongo omusaba nti komawoko tukube mu nyamuge nagezaako okwagala opapala naye nga tekyasoboka ango suna yali yawanisedde ebbango imbu wali mu inbox ate kikkirizibwa munnange ate lwaki tekikkirizibwa naye lwakuba nti si byakati byaddanga twakawukana akabokisi nakabangamu nga munoonya mugambe bibiri bitya naye nga tanzirangamu nakyusako ne ku masimu ngezeeko kubakuba gazawulira obavaamu ng'ajjako mwayawukana 2019 yokanga ebiri kitundu emabega ye agamba 2019 we mwayawukanira era bino byogero by'omwana toddamu kuba omwana amuzadde gundi 2013 2030 bagita batya 23 amuzadde 2023 gwe era ebyo by'omwana by'okugamba mbu n'otandika okumwesiba ku totally kuba mmwe byammwe byakoma 2019 okuleka ng'ogamba wuliriza statement eno okuleka ng'ogamba nti amazzi gwe yagatereka paka andi nze issue yange ekireeze mu kamera siri mukaanya mwana kuba omwana tebamuzadde jjo era nikivula nzisagala tumwogere talina nakuba mu kifaananyi anti nkugamba siri mukaanya ki kubanga omwana tebamuzadde jjo omwana namanya nga bamuzadde so singa ki yali mission nandibadde nakola ki navaayo dda naye ate era toyinza kuŋŋaana nze kunnyonnyola ku kyendowooza lwakuba nti era mu mbeera y'omwana saagala omwana ayingire mu bya kamera nange ng'omuntu tujja bimala nze naye n'omukulu omwana anti ngezaako n'ekira nze ndi mubajja ku bya mwana mmwe mujje mubitulekere ffe temubiyingiza mawulire saagala omwana akule ng'alaba bino kati bw'aba wooli nakula ng'alaba oba bw'aba bwena so omwana aveemu mubadde mutera okwogeramu nga babiri ŋŋaani gwe nenambwayo yagaana okwogera nange wamukola bingi nyo munnange kati ne boolaba ekiro ekisingako osobola okugenda ayinza okuba nga oli yali asingako ayinza okuba nga oli alina kyeyansingako nze oluusi kye nali sirina yakusinga bingi ebiseera ebyo obwesigwa ye yalina bungi gwe nga waggwamu obwesigwa ati n'omuntu era nga muwangadde nnyo oluusi batandika okukulabalabamu eno n'eri naye era ekibaawo era omumanya nti nayo gy'olaze wapya era olunaku lumu ajja fuuka waki kuba yagambye mu bulamu bwe yakaagala abasajja babiri igwe nani nesuuna Ben nze namutandika yakaagala abasajja babiri era gwe wali ng'agezako omutamya abasajja Suuna Ben we yajjira namuwonya ennaku yo yagiwona kati ngaba yagiwona kirungi bwaba yagiwona kirungi omukudaalira olesa okudaalira omukazi singa tuli wala singa tetulinamu ebyo wala biki nga gwesenje wakolanga wagitekanga mu bakazi bebbali kale neno bali mugirwanira ate at least bo balinawo kyebalaga kyebalwanira naye wombo tunanyumya ki sijja kubulya byama bya munda tosikasika oli ali mukyala wange ekisi wange yavayo katalina kyalwanira kuba byonna byonna kankugambe ebigambo bino siyinza kukeera lunaku na lumu nenjogera kigambo kibi ku ekisi wange oyo era tuli nfuna namwagala nnyo nanjagala nnyo nawoomerwa nnyo nanyumirwa nnyo siyinza mwogerako kibi tebukyadda muteteganyiza buli wamu biganyi byoyogera bituufu omwana oyo yafulumanga ekirawo najja emakindi okugulira enkoko nga gw'oli mu nju okomyewo okooye nga tumusanga ku street mu kanayiti ng'alabirira musajja nange naleetanga bingi sebuyotandaba gali amaka gaali gangetambula ekiroko ku street yazeggulango ye gye bayitala ate nange nno manyi be najjangeyo gye twagendangeyo okuyiriba eyo simanyi mugenze Arua simanyi mugenze Jinja kukuba Ndongo najjanga nkuguza n'ebintu amatooke bimonde ebe waka omukyala afumbe kubanga n'omulundi gwe wabasanga nga ogogamba mbuno nga ayingidde mu nju ya Suuna Muvinze on waliwo maze ennaku nga todda waka nga tokomawo waka bambigambo by'abantu bamu bigambo by'abantu wuliriza byenkunyumiza oli gwe gamba yali muki mukyala wo kituufu kati byenjogera maka gange mbikola ki obitegeera oli yali mukyala wange
nga n'olunaku lwengezezaako okudda leeti ne bwe tuba tuyimbyewa ffe twabeeranga ku video call nga ne bakyali bange bankooye buli ssaawa bebiye tuddaye tebabalimba ne babakozesa ensobi oli yali muntu wange video call bayina gani wa receipt kati wa bujulizi ne video call ile receipt yangambi buli kimu n'ekijiko ky'omunju toyina kye wali oguzeeko receipt yazirina kuliko mannya ga nnambo ayo tojja kunkozesa nsobi oli mukyala ex wange mwagala nnyo era ebitasobola byogera gw'obipangiddepangidawo ng'ojja nkulage message tasobola nzokola interview namaze kunyumyamu n'ennambo ulize emboozi eno oli tasobola olinze gwemanyi tasobola togamba obwesigwa nalina bungi nnyo mu to that extent mbu n'ekyo sikimanyi tasobola bambi gambye nebya suuna natya gambye nawunga n'ensanyalala n'empunga nengamba nkosuuna byaddala byendaba mu mutima byaddala omujja n'amasuba okumuleetwa ng'olwedde suuna waali suuna ali mu kikomera ne ankombazira ogenda omujja n'amasuba mugamba tumuvinge ne ankombazira baalimu bonna babiri kati jukira baali bakola bonna kati mweye wano ku radio wano mukyala wange kati nga balina okukeeranga amutwaleko kubanga bakolera wamu kati ngaera muzuukusa Suna Beni yakolanga ku machanyi no yakolanga kiro nnyo ati nambwayo bulonga mutwalira balina program ku machaji bakolanga eyo ku machayo yajja later maybe ngati nze gambe saga bwe yava okay akati nga ayina okero mutwala kati era enaku ezimu nakomanga okuvanze jemba mbidongo byange oluso omukulu nga musanga akongo ubone bubuzanga nga wali kabalaza kati nga tobasuubiza omanyi bakoki bakola bonna kumba asala katuyo kale binawunga buwunzi sabitegera mwana nze nawunga sabitegera mikwano jange bamba ne chupa nga temwauka na ngotamira nnyo andi leo limu bangamba kati nze gamba kyogamba kambuze ekibuuzo kyogamba emyaka mukaaga plus gye twamala naye nze namujja mu kyalo owuliriza etegeeza oli yali mukwano gwange mu mbeera yonna gye nabangamu ate tetuli perfect ndi binabeera bituukirivu byonna wabeerawo nange lwensobyamu naye olusi lwakoze eki kyova olaba nze okugamba ndi nze soba muwogerako kubanga abantu bakola ki basobya andi buli omu alina limiti ye kwakoma kwalaba nti ensobi zifuuse nnyingi otherwise singa yali yeetegereza nnyo era neyo muvu teyandikikoze okitegedde so tuli bantu kuona we mansobezaamu omuwayo muno chance ne mutuulamu ne muntu ki musajja asanga nga basugudde mukazi we waliwe bati nota bakwada kyoyogera nsasaggo baki ngubuze ekibuuzo tuli abantu nga bana buli omu ne bamukola ekintu kyekimu okimanyi reaction ya ffena ebayanjawulo naye yo mwana ndi musajja musirise nnyo nze tolabyeko abantu ku TV oluusi abamu nga bagenda opaali bwati oli ondabyeko so olumu nze ndi musirise nnyo siri mwogezi nnyo olumu nkola n'ebintu gwe byotasuubira nti nno oyo musajja asobola osirika nga bamukoze ekintu bwe kityo kati ekirungi gwe okimanyi nti yali mukazi wange era ogawe watulaba ate tewandabako nga njogera sitegeza ndi musoogera nabalaba ne interview zokolabiko ayina kayogedde tulina group yetu balemu n'agamba gw'onoonya come back naye oginoonya tolinawo yadde nakatambula mbuuza ekibuuzo gwe okimanyi yali mukazi wange teyali kati kikyenoonya ne bantwalako omuntu wange ne bagoba gamba kugoba mwana bandyamu olukwe binnuma zero nebyo byombuuza omanyi lwaki kibadde necessary natandise owulikikira mu mboozi ezabadde zitambula era nenzokambirya ekiwaani kuba era nabadde saagana bijjiramu ne nagenza olaba nze bankubiddeko n'essimu okuva mu byalo eyo waffe bakadde bange ne bagawo waayi bituwulidde bituufu nti owazaala n'omwana notayera muzzukulu kati olaba kituuseeyo mu kyalo ekitegeeza nina okujjangira lifayinge siri mu byamwana nze sibyagala na ku kamera era tebirina kuddamu baawo naye olya buli tolina offspring nali mpoomerwa
obuwomi buwunza gwera obuwomi kyebukola omusajja ebintu ali mubi waayo buwi nanti yali at least alina ensigo naye emyaka mukaaga andi buli omu alina obudde bwo opa tugenda kukebera akaji olayika wateekamu yalina akaweta gwe ngani gwe babuteekayo bakateekawo Devicom alina akaweta Devicom alina akaweta Devicom ne New York balina obuweta New York alina Devicom New York alina akaweta owa kati nawe tugenda kutandika okwera liki ali ku famire oyinza okuba naawe oli ku famire gwe yakufuna nzalira olina mutwala omwezi ebiri n'afuna olubuto yakufuna nzalira nja kumufuna muneze simanyi byaliwo byonna gwe mayanze nalina muntu wange bwacha kumajanga omuntu wange bamututte yalita kwekakasa ebisigadde bya Katonda Katonda yasalawo ddi lwozaala gweyinza okubanga naye tukebere olabika olina low sperm count kakati noyinza n'okugamba munno oyinza n'okuteekawo ebyo ebibozi byakaweta tomanya munnange binaava eri nze nkubuulira saagala ekitoto emukikondako ngwe binaava eri nga bivaayo bitya owaayi sijja kubyogerako ebyo byalabika olina low sperm count buleti teziwera owaayi simanyi mu byonna nze nalina mukwano gwange baamutwala mukwano gwange bankola bubi mutwala kyannuma ate kati amawulire ge ganoonyeza ne banteekamu erinnya lyange ate kati ngamba sibimanyi nampa omukisa ate kati yazaala dde eri abaana be babiri basoke bamalirize ebintu byabwe bamalirize ebintu byabwe saagayingira mu nsonga ezo ensonga oli mukyala wo oli kati saawa netukera ku makya omusango ogwo nambwa yaguwangudde ennyumba bagimuwadde oli agenze n'agamba opa komawo osobola okweyagalyamu ennyumba okujogera omwo okujogera omwo oli mukyala wooli tomukubaganyako birowoozo mu mbeera ekyewunyiza omuntu atwala n'omuntu bamiramu agayira ddala namubeerako nebbuba nooli ne bamusindika tadda era saga kwogera nnyo ku mukyala wooli mizeze mubiiba ali bwatya kati mutwalanga laavu yaffe wakati kyafa n'afuna munneewe bwe beeyagala era bwe beeraga omukwano so nkirespectinga so in that respect gyobawa ne buli ki nze I was thinking nti respect gyobawa ne interviews wano badde bagamba bino kabamale buli kimu kiggwe saagala kola interview mweno saga eriwo anti kiwuliriza interview ekizingo anti nkugamba interview ekizingo nze sitabagenda kunjogerako nga ntule ekyogamba ndi kasiru oyimba nina okuvayo nenjogera nenkiralifayinga ku nsonga anti bino bitabuse nnyo bingi baali banzise bakubanze omusajja yantuukako bwati nasooka akaaba amaziga nga tanankola kintu n'eki bali banzise ate bijja babye bimu ekirala kino kyapeninga wakati wa bannange bwe tukola emirimu gyegimu mu katale kekamu ngamba bano mbadde nokikira lifainga tutambulira mu sako mulina omuze ofulumya oluyimba olusindikira buli presenter buli DJ kakati nambwayo alina media gyakolera ani Suuna DJ atalina media gyakolera obuyimba buno bubatuukako ango Suuna mu mbeera yonna njala mutuuseeko akayimba kange kebayita muku musajja anjala so ne bino bikenderemuko kati just pressure yiwo then nkamuweereze mu mbeera ennungi mugambe era ntabuleko ku binyaanyanya akabiteekemu ebinyaanyanya ekirala akaweereze bavubuka bannaffe baleme kukola nsobizi ezimu ffe ze tuzitukola abatambuza oluyimba lwo ate jjukira ali ku media wali ateekamu abantu ne bakola ki ate alina abawagizi be oyagala kufuula Suuna promoter ate kati kyogamba mbuno zanye data ennyo musabe ekintu kimu tukusaba bingi mugambe nkubira akayimba kange naye akokusaasaanya oluyimba kijje gyentegeeza anzanyire kayimba kange bavubuka bannaffe bakawulirize abawuliriza wazanyira bafunemu ekyokuyiga mu mutima muki nti ffe tuba tukoze ensobi zino bo bireme batuukako nti mukomusajja lumbe nnyo ate lussa kuba ffe tubituuseemu ate naye ndowooza olaba ebintu byebimu so si mu mbeera mbi ate si mutima mubi naye mukubiwa Nnyamuge mutuufu
yetya nyamugeeki olaba koja mwine koja mwine yakuwambako munnamasaka yansinga ensumika alabika naye ogera ku makyanga bakoze posta nga babatimbye ku posta yemu nani igwe ne Suna naye nga tolina kati bugambe kisembayo njagala namunoonyako bino nga biwedde okola otya kyonna kyonna bwe kinaggwa mukulise mugambe anko kulikayo ate muyinako bulabe kyogakulisa kuki bino ensasage gyalimu namulabye ayomba bwoba gwe nze nsanyuka lwaki mwagala nnyo hatred yebekulembera nenda si hatred bwoba gwe nga gwe abadde musuna nga gwe wabba mukasuna buli kino ogwa mweno saga nakunoonyako natandika siba na buzibu ebyo siba na buzibu ekyo tekitwawula mwe mukulyetingawo embeera eyo tebalina kukolagana tebalina beera bwe bati ango Suna muvubuka munnange ekyo kimu ate David Sete yazijjewo ezira ekyennyanja okitegeera bwe Deviko Sete wazijjewo ezira ekyennyanja ango Suna muvubuka munnange Suna muvubuka munnange Suna tukyali myaka egisobola okutuula ne mwogera tetulina kulembeza mpalana empalana ebeera yamamba mukyali myaka ejebbaka abakazi ate Suna muvubuka mulungi akyasobola okufuna eri nankyasobola okufuna eri so ebyo tebirina twawula era n'omukyala simuyinaako buzibu ango Suna sikuyinaako buzibu mbaagala nnyo era nsaba mukkaanye byonna bitereere nezijjukira kisa kubuuzizza okera ku makya osanga Nambwa afumba wa neighbor nasanyalala natuuya nannawunga natuula wansi kabalaza amaziga ne gatonnya boyi ndi musajja mugumu ne natya nenkubira kyali wange ne mugamba omanyi kyensanzeeka Nambwa omanyi kyankoze ne anko ndibye ne anko kale kye nali ndowooza singa kyali kyakuba bwe kitwe lwakiri bandisoose ne basenguka kale ne bandeka eno naye boyi nagenda neefata kati naddukawo nenga ngende nnoonya akazigombeere boyi nga nina ebizibu bingi naye ng'omuntu mukwano gwange badde nino nyumizaako nga bw'omanyi ng'olina pata nawe waka bw'osanga eno biyitawanyiza mu ndongo biyitawanyiza eri gye tubadde olwopera gw'onyumizaamu jasa akugumyegumyeko okitegeera ne natuuka ku eyo time nga siina muntu gwenda opera n'emikwano egimu nga gigeya basika tomalaako oli bwoti bamututte so nasanga ebizibu bingi nga naagogera gambuze sigaso era nensirika ate ekyasinga okunnumaye nti Suna yali mukwano gwange nnyo nga newaka yatutereeza nga tufunyemu obutakkaanya kakati neŋŋamba nyimirire ntya mu maaso ati yandi bakola bonna okitegeera naye nga kati nyimirire ntya abantu ntandika okunnyonnyola mu Suna Ben yakoze ati Mary Nambwa yakoze ati nga emikwano gyaffe egy'omuwala egy'omusajja egyange ffena nga tuli saaka emu kati boyi tolina kyosobola kukolawo osirika busirise n'ogenda mbirala awo wabulira n'ogenda mu depression kame nawungamu kubaawo no music nasooka agaana notandika ottagala ne bwe yandibadde gwe omuntu gwe muli myaka ebyakutagaza mu ndongo ebyo era byonna bye bimu kati gwe manya oyo yali munnange nnyo nga ye best friend wange manya nga bakugyeko olubiriizirwo ekiyinza okutuukako totandika wano bintu bya Bible kati nze nkubuulira olubiriizirwo kati walufuna ng'otambula lugenda luguma niyo omuntu bwakutuka okugulu amala n'ayunga kati gwomanyi ekyo basuna Ben gwe luvannyuma lw'osulawo Nambwa alina Nambwa neyeekwanira Suna Ben embozi sigimanyi nze owange bamujja mu nju owange bamujja mu nju kati ekyo sikimanyi wo bamujja mu nju kale nze opanze kankuviire kale anko neyanzanye ani yabakoledde luyimba abavubuka abaagala okukwana ennyo abantu abakazi b'abantu njagala nga tonagenda kukwana mukazi wa muntu owulirize obubaka bwe natadde mu luyimba muk'omusajja lumbe kyabulabe nnyo abasajja abamu ajja sirika n'omulala ajja kukola ekintu olumba oluluma opa baluyita Suna Ben muk'omusajja lumbe ango yankola bubi naye namusonyiwa ku lo kale we bakimusonyiwa kale baaba kagende ndi ekyennyanja